olwaleero abaffe abalwanyi abaalwana tewaliwo kyonna kye baali kibaweereddwa ne bukeera enkya ne bayita Shanita Namuyimba gwe baakazaako erya Bad Black Malaya. Buganda neega nti tumuwadde certificate kubanga aleeta abalambuzi bangi mu ggwanga Uganda. Olwaleero aliwo ssanga lya Mbogo bwe yavaayo n'ayambala bupale nga kamuyise muno kamusazizzaamu mu beach wear era yambadde bu bikini bali ku beach batambula. Twogera ku nsonga yo okuba ekyokulabirako. Badda mu banga ina Katikkiro bwanyonye suuti ali mu kanzu. Nkikuddiramu taliira mu lujjudde lw'abantu mu mpisa y'ennono eyaffe. Katikkiro ye bwekyetuwa. Abo tebaalikomyewo nga nze mukulembeze. Twalisigazza mannya ku bisenge ng'ag'abasirusiru. Teba Wall of Fame. Eyo beera Wall of Idiots. Okay, a very good afternoon mwenna abana Flash Lecture in Uganda awamu nammwe abali mu nsi ez'Ebulaaya. Mwasuze mutya, musibye mutya, ate muli mutya mu kaseera kano. Omanyi tuli mu nsi ya njawulo, abalala budde bukya, abalala bukyali bwa misana, abalala beebase. So, mbalamusizaako nnyo mwenna ddala. Tubaza Omukama obulamu bwatuwadde ate naffe twebuuza ffe baani abakyaliwo mu kaseera kano. Sifa abasinga okubeera obulungi, sifa abasaanidde okusigala mu nsi ya Katonda eno naye kuba ku lw'ekisa kya Katonda akyatuleseeyo ng'alina ekigendererwa lwaki weetuli. Kwe tuli ku mpewo okubaweereza n'omutabani w'olutabaalo, lawyer, honorable, byonna biri ku muntu ogwo. Temumbuuza nti byonna yabifuna ddi. Amwetaaga mukubireko ku ssimu ye, musaakingeko olabe ebiki bye yasoma, gwe bayita honorable Honorable Jakana Sulaiman. Ate mwaba mwetaaga mu ngeri zino ez'enjawulo nabo busango sina bikoze bitya. He's a professional man, he's a professional lawyer. He can help you and guide you in different angles. Wali mu kizimbe okuweereza olunaku olwaleero. Lamusa abatulaba se. Banna Flashlight Channel Uganda ate ne banna Uganda bannange okutwalira awamu most especially Abaganda abo betukiza mu nkola ya federal system eneva mu kigambo kya unity in diversity. Buli ggwanga gye liri obuwanga 1012 okusobola okuba nti buli ggwanga lyetegeerera mu ntegeera ey'obuweereza bwalyo n'obugagga bwalyo bulituddemu nga buvunaanyizibwa bwa ggwanga eryo okutunuulya butya emisobo gikuŋŋaanyizibwa siteeke ne babanga bakasukira central government. Ate so si central government kuŋŋaanya ye ate tukasukire. Nabwe kityo nga kyannaku mu budde buno bwe tulimu okeera enkyo ly'okunyonnyola nti bw'oba oyogera ku kigambo government, you talk of the executive, you talk of the judiciary, ate era n'ogamba parliament. Bw'otunuulira ku miliyoni 45 nga government erinako emitwalo 37 egy'abakozi, abo bali essente za states 13 n'ebirowoozo by'abamu abatono okuvayo kutegeeza nti government yasazeewo okukola ekintu gundi ne batutwala mu ntalo so nga Buganda teyalikkiriza oba bunyolo. Olw'okuba nti twagamba nti obuyinza tubutadde awatagwanidde so nga ate states bwe zaalegattidde awamu ne ziga nti state ye bunyolo egamba ki ate ya West Nile ne Madi nti olutalo lw'okugenda mu bagambye nti bo tebaluliimu era sente bajja kuwaayo kubanga stakes ezo za buli state gyeri. Nabwoshe gwakkirira mu nkola eya federal system mu kutegeeza ebigambo bino nti ke kaseera ate ositukiremu olage okwagala kwo eggwanga lyo livaayo litya ng'omunyolo, livaayo litya nga ggwe omusajja Omuganda, livaayo litya nga ggwe omutoolo. Not necessarily government yatusaliddewo entirely mu bintu by'ekyana ekitono olaba nga tugenda mu ntalo ezitagasa mawanga yadde eggwanga okukula. Nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi ebbanga lyonna, nja kusigala nga mutabani w'olutabaalo Jakana S Nadduli. Ate n'okutegeeza nti disclaimer yange mu bigambo by'empaayo abamu abaagala ennyo people power okusinga ate bannaabo basigaliddeyo bantegeeza nti Jakana yeefuula nti ebigambo bye bisemba yeerekera okulumba Bobi Wine, our man gladiator. Mbategeeza ebigambo bino nti wano sajja olwa bampaane era nti kutunuulira ggwe binaakusanyusa mu kamwako njogere ggwe by'owulira olw'ekkonda eyo. Nkweyumirizaamu nnyo ate era nja kukwagala ebitundu 10 ku 10 okunkyayiraawo ku kituufu kye ndiba njogedde oli wanno. Era sigenda kweguya mwana wa muntu nabategeeza kazinga ndisigalako omu nga ntambudde n'oyo ategeera bw'ali bazze. N'oli yagamba nti ku lw'ekibuga ne bali babasigaddemu 3 ne bwali bali basigaddemu 2 ne mu kusembayo yabuuza nti Mukama Katonda bw'alibeeramu omu
nagandi ndisonyiwa ku kibuga ku lwoyo omu kale no kiriba kizinga kwensigadde nga ndiko omuntu omu nga nze mutuufu ndisigala nga mbaleseewo ttayo siinaako gwenja kweguya ate nsembyayo ekigambo kino nti I stand to be corrected at any one time gwe gy'owulira nti ebigambo by'oleeta ddala bituufu era bikola not necessarily the feeling I love Bobi Wine that is our president yes he's the president as you say era yali president wa get ebbanga lyonna ekigambo kimubaddeko is not a president of the Republic of Uganda today oba yawangula gwe wabitegeera saamulaba bwe yalayira eyo yentegeera gyeteekeddwa okukulembezesa n'amagezi not necessarily nti I feel the feeling I have. Why do you talk about Bobi Wine? Bannange Jakana Nadduli njogerwako Ssaabasajja Kabaka bamwogerako president bamwogerako obujuzi yatugamba nti byefuzi kutunula mu kamwa Bobi Wine yakulisizinga Museveni Bobi Wine alwanagana n'abebibiina ebirala gwe bayita politics genuinely naye kyasse politics waffe mu ggwanga Uganda tituwoggana buwogganyi awatali argument za kitegeevu ate bwe zijja oli n'akusinga kutossaawo busungu yigamu buyizo gyemu kubanga ne NRM weri ekyayiga people power ekyetaaga amagezi g'abantu so si kudwalwalekana budadwalikanya yayogedde ate kivubuka ekyo kivuma nkuvuma awo oba olimbye bayibuli mudemusi mulimu ebigambo bya suliman ebyamagezi kubanga bo kyasooka kunoonya mu lunyi lwa bayibuli wawasinze okulaga omugwago wavu genda mu bitabo bya suliman mubisiimulemu ebyo si byange bibye era bya bayibuli kale mukyo nja kubasaba nti tubeere ku ttebe emu ey'obutegeevu tuleme kugamba nti tuwoggana bwogga jangu na buufu tiyayogera bw'ati naye tekyali kituufu asifuddeyo nammwe mbatumidde abantegeeza nti ndi agenti wa Museveni ng'ebbanga lyonna Museveni waali yantuma mu kutisayizinge ng'agwa muntegeerera munoga nti we mutabani we era musima agenti we nammwe mbasanyukidde oba oli awo time erireeta okuba nti mutegeera nimudda engulu nitusobola okutambulira awamu sijja kkaana nammwe kubanga bayibuli tusomera ebigambo ebingi nga nti leka eŋŋaano n'ebiŋŋaanoŋŋaano bikulire wamu wabula akaseera kamakungula bwe kaliba katuuse tulisalangamu eŋŋaano ennamu ebiŋŋaanoŋŋaano besusunku birigenda n'embuyaga kale mu kaseera ng'obudde butuuse tubalinze ebisusunku okuba nti embuyaga ejja kubitwala obulongoofu bukomewo mu bategeevu katonda bankuumire kumire namwe abatwita tuli ba agenti bo yonna kandi simanyayo ani kale weewaawo kwe tuli bazo olunaku olwaleero era neebaza medical clinic tutambulako nayo mu bintu bino ebyenjawulo balwadde bajjanjaba abamu endwadde ez'enjawulo eddwaliro lisangibwa e Kawempe era bw'oba olina ekirwadde ekikuluma enamba zaabwe ziri wansi awo ku ssimu osobola bakubirako n'ogenda n'olaba embeera eri mu bulamu bwo awamu ne Haji Kabogoza asangibwa e Kituguma saidize y'emukono ginjabwali so mumukyalire mulabe mumukubire essimu mulabe ekituufu kyeki tugendera mu maaso honorable yes ensi eno naddala Uganda yeewuunyisa mu bantu abamu ennaku ez'emabega waliwo topic oba program gye twayogerako awamu naawe gwannyonnyola ensi nti ssebuufu bwangu okukyalako eri mu masiro kyali kibi nnyo tekyali mu nnono kyaddaaki tulabyeko ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nga gamba waliwo abamu ku abo bali mu kuwalampa omutanda nti ye yali kirungi nnyo agende akyaleko eri mu masiro abamuzaala nti bagalamidde saidi zeeyo ng'alinga agamba nti mwe abayogako eyo topic okumutegeeza bintu ebyo yakola yali nsobi kati yali mubagamba nti muli mu kuwalampa omutanda lwaki muwalampa omutanda mu ngeri eyo njagala okutegeeza ekitiibwa Peter Charles Mayiga ng'ate Katikkiro w'obwakabaka bw'e Buganda awezezza bakatikkiro abagenda mu 7 abazze nga bali shadow nga mukono gwa Ssaabasajja Kabaka gwe gubateekawo so si ate Buganda nga bwe yali eteekeddwa okubaleeta naali kugambya ebigambo bino nti kyali badde nga ye topic esembayo okuva mu Jakana S Nadduli okutegeeza nti ogwanidde ebigambo byange Peter Charles Mayiga naye ate bwe nzijukiramu nti ddala obwakabaka n'Obuganda byanjawulo ku personalities mummwe abatudde mu buweereza ate kinkumaakuma okukomawo okuba nti nsobola okussaawo ebigambo ebigwanidde
ku lwaba bagenda okujja n'abaliwo olwaleero okusobola okukuuma obwakabaka n'obuganda okutambula. Njagala kukutegeeza Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga nti Ssaabasajja Kabaka gw'okolera muntu afa. Naawe kennyini Peter Charles Mayiga ofa. Likewise Jakana Nadduli naawe ofa. nfa. Nange nfa. Nabwa kityo bw'oba oli mu buweereza ssaawa amagezi mayitirivu okutegera n'okwawula ebigambo nga bwenzize mbibategeeza nti gwali emmengo nga Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwangu, gwali emmengo nga Oweekitiibwa Katikkiro Peter Charles Mayiga, Obuganda nga bajjajjaffe okuva mu ndagaano y'olwenda bwe baabutegeka ne batulooleza emyaka 121 olwaleero nga bagamba nti Abaganda abaliddawo kyakkalwe gye muli mu ababiri okera nkyogga nti nga Ssaabasajja Kabaka ndowooleza Obuganda n'Obwakabaka emyaka 121 kuva wano w'oli mu maaso, na buli anajjanga emyaka gijja gikyuka lowooleza ku mwaka gw'oliko okusinziira ku ndagaano y'olwenda bwe yatondebwawo baatulowooleza emyaka 121. Nabwe kityo bw'oba onoofulumya siteetimenti yo olina okuba nti ogyozezaamu n'amagezi n'okugipimaapimamu egwanidde oba nedda nga totunuulidde oyo gw'oyagala kubakira nga Jakana Sulaiman Nadduli n'abasigalidde aboogera ku Bwakabaka olw'okwagala kwabwe n'okuzimba eggwanga lino okakasa nti there is what we call a nation eyagala okufaayo ate ezimbibwe. Njagala okutegeeza ebigambo bino nti sinza kulya bigambo byange, nkutegeeza lunye nti faayo nnyo nga Peter Charles Mayiga mukkirize emitima gyammwe okugimenya ku lw'Obwakabaka bwe mutuddemu. Ebigambo bye nnakugamba ku Ssaabasajja Kabaka nti nsobi y'okusituka okugenda mu masiro bwe nnalabye Katambiko ng'obategeeza nti abaayi Obuganda bwagala n'otunuulira abantu ne bavaayo baagala okunenya Ssebuufu Bwangu Kabaka nti yavuddeyo n'agenda okulinnya amasiro nga yasazewo agenda alime ku bajjajjaabe, oli n'avaayo n'amunenya. Ne ntunulira ensonga bwe wazireese nga za kyana kito. Ekyokubiri ng'olaga nti ffe abatuula ku mikutu okubaako kye tunnyonnyola tuli mu nsobi Ssaabasajja Kabaka byonna mu byonna. Nkutegeeza nti nedda mu Bwakabaka bw'e Buganda si bwe buli. Nabwa kityo nkugamba ntya ku statements zo nti ebigambo bye twagamba Ssaabasajja Kabaka njagala bikuddiramu otegeere nti yali nsobi. Kabaka tagingira mu masiro nga mulamu, eyo bassaayo kabaake. Ebikolwa bya Ssaabasajja Kabaka bye yakola okuyingira mu masiro mu Bwakabaka kitegeeza nti Kabaka oyo mulogo yayingiramu emikono gya Setaani. Onfuna bulungi? Obuyinza bw'Abagirinya Ssaabasajja Kabaka tabulinaako mukono gwe, talonda Bagirinya abo tuyite abasezi b'olulyo ababeerayo mu kwagala okuggyayo akaba ka Ssaabasajja Kabaka. Era abo bennyini Abagirinya be bannannyini busubi bwonna gye butudde. Square miles zaagabibwa 36 ezizimbibwako amasomo Bwakabaka bw'e Buganda. Amataka ago muzze mugatunda. Tonnayogera ku byamagezi bitunulanga ebyo. Onyonyola Jakana Nadduli n'abasigadde abajja ku mpewo kuno okugamba nti Ssaabasajja Kabaka yakoze nga bwe yasazeewo. Ani yabagamba nti mu Bwakabaka bw'e Buganda hierarchy wa Ssaabasajja Kabaka obuyinza okukola byawulira so si okukola ebiri mu mateeka. Ekyo kyawule n'okutegeeza nti nkuddiramu ebigambo bino sigenda kukyusa rizimu yonna buli nsobye neekole mwengo nga situnulidde mmwe batuddeyo mwekka wabula okutunulira Obuganda n'abo bagenda okuddawo bagenda kusisinkagana ki awali ensobi mwe tulina okuyita tubategeeze ensobi ezo muzigolole. Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga nkutegeeza nti ebigambo wayogedde bisaana gwe kwenenya. So si ffe ate be wagambye abassaawo okuluŋŋama n'ovaamu statement ega nti Kabaka ne Daudi Chwa mbadde Kabaka Muteesa asooka ye yatuggulirawo. Ayabaggulirawo n'abategeeza bigambo ki nga tewabinnyonnyodde Buganda kubitegeera bigambo ki ebyo bye yatuggulirawo. Ensobi saagala atoofaanane ng'oli ayalimye n'addira ebizigo ne yeesiga ku kalimiro. Oyo bamubala nti atukula bwe kuba kunyira buleeta oyo. N'Obwakabaka muddidde ate akalimiro akabuliko ate mwesiize bizigo. Ntegeeza ensobi saagala ozirungiise ogaye nti ate ffe abakoona ku nsobi ti Ssaabasajja Kabaka tuba tumuwalampye. Nedda. Katikkiro Peter Charles Mayiga oli waakufa, Jakana Nadduli waakufa,
kabaka wakufa ekifundikwa kyali mu 36 ekitegeeza nti alina be yasikira. Naawe kennyini siggwe mubereberye mba Katikkiro waliyo kisolo yali ku kintu yaliko kati oba gwe kisolo. Kale mukyokiriza nti obwakabaka mu ntambula yaabwo tubadde tulina emigongo n'enteekateeka zetugoberera ezitali mpulira zaabo batudde mu bifundikwa yadde obusika bwabo oba obuweereza wabula okugoberera ennono kyegamba obulombolombo empisa olulimi. Mpayo byakulabirako nga 3. Navaayo nenjogera ku nsonga ya boat cruise. Abaganda abaali ab'omwanguka ab'ebitiibwa nga bwolaba mwana mulenzi ono wasajja ne baba ku boat cruise nga bagenze kweganzika ku bakyala be batamanyiddeeko ddala bwettanire. Nenkuba boat cruise nembategeeza ebigambo bino nti nze mba kubanga pulezidenti w'eggwanga nga tuli mu unification y'amawanga gano obuswavu obuteereddwawo singa tuba mu federal system nega nti nasanze baganda be babaddeyo nti ye mulimu ebitiibwa byawaki nti mulimu abalangira n'abambejja nti ye mwebali nti ddala mwabaddemu kuba ku bataka nti ye mwabaddemu abooluli abatonotono ne bajjajja baffe ab'emituba. Ndagira bulagizi PGB nti mwaba ab'omunda buli gw'osanga ng'erinnya lisoma nti Muganda njagala bwagazi national ID gye tuba tuzza naye ye mumunyikire ddala twagala kubanga tubaziika misana ttuku. Obugwegwenyufu Buganda bwe yayolesa mu bitiibwa byaffe ne mukeera enkya ne mugenda ku boat cruising entegera ye bwekyetuwa abo tebaalikomyewo nga nze mukulembeze twalisigazza mannya ku bisenge ng'ag'abasirusiru. Teba wall of fame eyo beera wall of idiot. Ontegedde? Nkutegedde. Ne bukeera enkya Jakana Nadduli nenvayo nenjogera ku nsonga erumu Obuganda kabaka okugenda mu masiro novayo noga nti eyo nsobi. Wano najja nenjogera ku mwana omumbejja olwaleero aliwo ssanga lya Mbogo bwe yavaayo n'ayambala bupale nga kamwise muno kamusazizaamu mu beach wear era ayambadde bu bikini bali ku beach batambula. Nnyina ng'ate namaso namani gwe tuyita Najjenda yataddewo ekisaakaate ekisomesa empisa mu Bwakabaka bw'e Buganda era nabuuza nti maama Najjenda ekisaakaate kikyo kisomesaayo biki ng'ayambadde obupale obwo bumusaze bwe muti yenna alabika ekikula kye ayawukanya atya ne malaaya akusinze ku kitiibwa agenze kubanga bw'aba yeetunda tayambala bupale obwo. Aba mu ngoye ze bummini bukoma wano naye oli yalaga kikula kye kyonna obwe Buganda n'ovaayo noga nti bye twogerako abo abali abagamba ku Ssaabasajja Kabaka eyo empisa y'Obwakabaka. Ne bukeera enkya mu bugabuga bw'Obwakabaka bw'e Buganda n'abantu abalwanidde Namulondo okuyimirirawo abajja mu 1996 baali balwanyi abagwanidde okwebwa ebitiibwa by'amafumu n'engabo ng'ebyo byawe kwabo baali lwana Ssematalo 1917 mpulira bulungi 14-19 Ssematalo asooka ne baweebwa emidaali gya KAR King African Rifles egya Medo nga yaza zaabu nti ye olwaleero abaffe abalwanyi abaalwana tewaliwo kyonna kye baali kibaweereddwa. Ne bukeera enkya ne bayita Shanita Namuyimba gwe baakazaako erya Bad Black Malaaya Buganda neega nti tumuwadde certificate kubanga aleeta abalambuzi bangi mu ggwanga Uganda. Eyo Buganda weeri mayiga ebyo tobiraba. Ne buvayo okyakajjalaata ogamba nti abalaba Ssaabasajja Kabaka mu kamwa ezo z'empisa. Emirundi emirala wabaayo abatyoboola Ssaabasajja Kabaka ennaku zino bangi ogamba nti omuntu omukulu ayogera bw'atyo mubawulira batyoboola n'ennono. Ne bukeera enkya Katikkiro ku mukolo gw'ogw'embaga n'ossaawo amawe mukkira n'ogwennyini ozina otya n'omwana wo ogenda okuwaayo munyumya kwanjula. Buganda musobola okunyonda ekigambo kwanjula n'embaga abali eyo mukitegeera bwe mwefudde mwagala somesa Jakana Nadduli buwangwa n'ennono mbasekeredde mu busekerezi. Ne twogera ku nsonga yo gw'okuba ekyokulabirako badda mu Bangayina Katikkiro bw'anyonye essuuti ali mu kkanzu. Ebitiibwa by'okutegeera n'okutegeera kw'ensi y'Obwakabaka Buganda mba temwabitegeera ebyo bwe tubinnyonnyolako teba nsobi twagala Buganda eri upright esobola okutambula
Katikkiro tazine mu lujjudde ekyo kyamugibwako. Katikkiro tata kifuba kye kutambula nga mpesa gali bweru. Katikkiro tayimirira ku kkubo na mukyala atali wuwe bw'ofuna ekitiibwa ekyo. Katikkiro tamantuka na bigambo nti njagala kuwulirizibwa. Nedda, ebigambo biba bipime ate tayimule webiraga. Katikkiro nkikuddiramu taliira mu lujjudde lw'abantu mu mpisa y'ennono eyaffe. Kasita ofuuka ekitiibwa ekyo, ekisembe bakuggyako ekitiibwa ky'okuba nti nga kireerese obwebwa ekitiibwa okuba nti mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka okufukamira kukuggibwako. Katikkiro tafukamira Kabaka. Oba ontegeera bulungi? Yes, sir. Ebitiibwa ebyo gikulemye okutunulamu okutunulwa weetegereze. Wavuddemu kugamba statement kwaba abatereeza Obwakabaka nti abaffe eno nsobi ate oyagala kuddira nsobi ke kalimiro kegambye n'osigako ebizigo. Saagala ogambe nti waliwo ensobi Kabaka okuba nti bwe yagenda ffe ensobi. Kabaka agenze e Kasubi okukola emirimu gy'abajjajjaabe. Amaanyi ogajjawo agamuwalampa. Amaanyi ogajjawa. Ate byayita ebya sitaani. Oli agalamidde wali e Kasubi ye yatuleetera bino. Wali okirabye wa munono okitegeeza Obuganda nga tutegeezezza ate ffe bwasonzeemu otegeeza Obuganda nti Kabaka ddala kituufu ateeka okugenda mu maaso kinnyonnyolere mu Bwakabaka. Okibagambe njagala kuddayo mu kusembayo kwange okw'ebigambo bino okuddamu okusaba Buganda direct. Nsaba Buganda kyentegeeza ssebuufu bwangu mumpa olukusa yenna oba Ssaabalangira akutesegulira ennume Oweekitiibwa Katikkiro Peter Charles Mayiga gwe kennyini Abalangira n'Abambejja b'emmanyi ababbi abanyazi balukulwe ngenda mu bajjajja ab'emituba abeegasse n'abazzukulu babbwe ate ne mubba ettaka ly'Obwakabaka ery'ennono ne ngenda mu battaka b'obusolya abafuuse ebigenzigenzi mu Bwakabaka abatafuddeyo na kumanya kitiibwa kyabwe nti byonna tubyogera obwo bwe Bwakabaka obujjudde abalina obuyinza obugoba Ssaabasajja Kabaka ku Nnamulondo. Ate Mayiga n'abatositinga n'abanga yabayita atalina buyinza kuyita bataka ba busolya ne muduma ne mugenda. Nsaba kumpa buyinza yenna agamba nti nina ekigambo kyenjogera mu Bwakabaka bwe Buganda nga kikyamu asitukajje n'ekituufu ndayira nja kwetonda era I stand to be corrected naye nteekwa kukuwangula olina okusasulira by'oyonoona. Ekyo kimu. Ekyokubiri wave yenna agamba nti Jakana Nadduli yayogera nti gundi mubbi nti nga bwe tulaba Joseph Musanje akutesegulira ennume nayogera ebigambo byonna bye mmuteekako nti mufere. Asituka agende mu kooti mulinzi. Nange njagala bwe muba mmwe temusobodde kumpa buvunaanyizibwa obwo neetaaga Abalangira n'Abambejja abasobola okuyimirawo ku lw'eggwanga Buganda kuba mmwe bannannyini kya nfumu n'engabo mumpe obuyinza n'obuvunaanyizibwa nze nzigule emisango kwabo kabere Peter Charles Mayiga ogw'okwoza gwange kubanga obujulizi nakuŋŋaanya dde obumala abo tebasobola kusisetula bigere bisatu ng'obulenge si bukwate. Njagala bwe mpangulanga emisango egyo gye muli muteekwa okusasulira erinnya lyange n'okusasula Obuganda ebyo bye munyaze. Ebyo temubyogerako. Ate abayogera ku nsonga y'okuzimba Obwakabaka be bakyamu. Ye bw'agamba Oweekitiibwa wali badde ovuddeyo kwebaza abantu bayimiridde ku mikutu gino okwagala kw'omukwano gwe bazimbye n'okukuuma kw'omukwano ne weebaza abantu ebbanga lyonna be musondamu ettaffaali emisinde gy'olulabaluba eno Fistularan ne mudda ku kansalaani ono malaria n'ebisigalidde oba COVID-19 yajja osinnamumanya ne mubeebazaako olw'okuba nti tewaliwo kye mwakoze kyonna nga musinziira Mmengo yadde wa ekiyambye Obuganda okuyimirirawo. Buganda ye kyakutuse n'abantu omukwano gwe bazimbye n'ogukuma ku lwa Nnamulondo okuyimirirawo n'Obuganda okutambula. Tewannabaawo kiva mu Mmengo kiddira bakopi tekiriiwo. Ate ovaamu ebyo bisitatimenti by'ekyana ekito Katikkiro tayogerayo ebyo. Katikkiro tayogera ebyo. Abaffe mugenda kuyigirira wa kondakiti y'abantu bonna ab'olulyo mu Bwakabaka bw'e Buganda enteekateeka yakolebwa dda bw'oba omulangira otambula otya oli otya enneeyisayo n'enneekwataayo mu public ebeera etya. Oba nfuna bulungi? Naye ebyo mwabisula ethics z'Obwakabaka empisa tewakyali
Katikkiro ate ovaayo okutunuulira ffe abasomesa ku Buganda nti ekkubo lye lino osobola kuvaayo ddala n'oyimirira wano nkuddiramu ekigambo kino kuno si kweraga oba kuba mwana muto oba mu birowoozo. Njagala kubuuza Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga, basobola okukuteeka wano nga bulaba Dokita Heebwa ne ttandika kunnyonnyola nnono n'ovaamu ebigambo biwera eby'eddakiika 30 ggwe? Kubanga ate singa wali otegere nnono tewalivuddemu kigambo kigamba nti Kabaka n'aba n'olaba abantu abavaayo okubaako kye bayogera nga Kabaka yagenze okulima ku bajjajjaabe okwagala okutegeeza Obuganda nti Kabaka nsobi nga te Muteesa bituteekerawo dda mbadde byadda ddala bwe bite bwe biri. Osobola obitegeeza Buganda ebyedda ebyo bibagambe nti abaayi mbategeeza nga Peter Charles Mayiga mu kitiibwa ky'Obwakatikkiro akwasibwa okuba second in command mu hierarchy ey'obuweereza, so si hierarchy ey'ennono, kubanga mu y'ennono oba nnamba 4 ate wano mu y'obuweereza oba nnamba 2 kubanga egwe Katikkiro era Kabaka w'obwa kopi ebweru. Ebintu ebyawulenga kubanga oluusi mubitabula nova n'ojja nti njaga kunnyonnyola nnono gwe it is impossible. Nabwe kityo ekindeese mu maaso gammwe saagala Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga asambaze ebigambo ebyayogerwa nti Kabaka yali mu nsobi y'okufuna omwaganya waali okuba mu Bwakatikkiro si magezi. Ennonda y'olwaleero tekyatunuulira ategeera ki wabula ozikoze otya bisinde bitawaanya ozitegeera kyenkana ki muddo ki gw'oyinza okukozesa okugwa mu bifo ng'ebyo so si magezi g'abaki g'abantu nti abaffe tunuulira ensa ya gundi esobola okuwanirira eggwanga kubanga eggwanga mwalivaako n'abantu mu Bwakabaka temukyabaliko muli ku kimu wawe tuliira. Eggwanga tutekwa okuvaamu nga twogeddwako mbaali babyomera ne mu ntaana gye mulibeera mulikkiriza nti ekituufu twakola ensobi nkuddiramu. Mulabanga ebyokusaaga mubuuze ku Besweri mulondo lwaleero amaanyi galiriddawa ne famire ye. Yali mulangira mukulu mu Bwakabaka era mu abo baali bava mu nnono oba mu mituba egitunulwamu yali mukukkutivu. Museveni n'amugula era akasente yakamuwaggula limu nga tannaba kugenda kuteeka ku nsonga egenda kusembayo na birowoozo bya federal system mu ggwanga Uganda. Museveni n'akuwa ensimbi bw'amala okuzimwa mu kusembayo kwa parliament baga nti tuzzeyo kukasuka abantu nga mu bantu abasembayo kakasa nti federal gwe tuba tutambula naye akazinda tukawadde musajja mukulu ng'ava mu Buganda era nga waluulyo yamutulondera gwe tusongebwako ssebo. Tubuuze ku Besweri mulondo naga nti nze okusinza nga bwe ntunuulira Obwakabaka bufaanagana n'ebyo gavumenti kyeyagala okujja nakyo byombi sebamu makulu. Semusota guli mu ntamu bw'okuba tolya ne bw'ogulekamu tokola ki tolye nga muganda wawo naye bamubuuzizza ku kya federo obuyinza nga amanyi nti ddala mulangira buba bukomyewo n'ekitiibwa kyabwe weekiri ekyo yayanukula. Bwe ntunuulira bamuloddokayi nkuwe gwe bw'oyogerako gwe muloddokayi nkuwe kennyini wavaamu ebigambo aba Pantagoniya gwe mu Pantagoniya wagwa bugwe mu Bwakabaka bw'otategeera nova n'ogamba nti baddiikula batule ku buleediyo bwabwe ne bawuliriza abalaba nababeereyo mu bantu bakadama ne bannakadama abatuuleyo nga balina okuwuliriza ku abo ababalimba abasiiwufu b'empisa ffe basiiwufu. Oyinza okukakasa nti ddala Kabaka okugenda mu masiro kituufu Peter Charles Mayiga era okinnyonnyole mu bufu kimu okijja nti Kabaka ate kugenda masiro nga mulamu era kusinga bwali buyinza nga mbulina walifulumye na kibooko sajja muleke nkulayira mu nnya lya Katonda obusungu yalifulumya amakugunyuma weewete kibooko. Gwolabanga ebyokusaaga ebyokuzanyiramu eggwanga nkikuddira mu Buganda n'Obwakabaka ababiri abatudde mu Bwakabaka Ssaabasajja Kabaka ekifuniko kya 36 oyo afa. Peter Charles Mayiga Katikkiro waakufa ng'abasigadde abatukulembwe bwe baafa. Obuganda tebuliiwo Obwakabaka tebuliiwo ate mmwe muzimbye ettafaali eri busaanyaawo mmwe kennyini. Yakubagaliza emirembe gya Katonda emirungi okutasussa bigambo byange n'okutegeeza abantu nti ebigambo byange si bye bisembayo naye tekyategeeza nti ndeeta bikyamu. Osobola okuteekawo clarity oba point of information point of order oba kyonna
an addition. Naye nkutegeeza nti jangu na magezi, ebigambo by'amagezi bivaawo na byamagezi oba biwa argument nga na byamagezi. Ntumira kuba people power mikwano gyange era abantegera ebbanga lyonna kubanga ku kitundu okwo ninako bangi abategeera kiki ennyonnyola bwe tutuula mu kafo kafaawo tutera okutuula ku kitundu kyaffe. Kanti ddala aba people power olina bw'otulabuddemu okutegeera kuno. Naye bannaffe sinnamanya ate abo mbatumira nnyo n'okubategeeza nti ebbanga lyonna Jakana si wa bibiina. Ndi muntu akkiriza mu federal system egenda okugabanya obuyinza mu ggwanga lino, buli ggwanga okuba ne siteeke yaalyo ne jurisdiction yaalyo. Nkwatibwa ennaku okutunuulira akantu akatono kebaga nti this is a government. Moreover, essaawa ya leero kaagwamu munnalwanda atutwala atalina lusse mu ggwanga Uganda be batusalirawo ntalo kize tulina okulwana nti gavumenti ne batusalirawo ku butya bwe okufuna ku ssente zaffe omusolo ogukwanyiza mu ggwanga Buganda gwonna ne batuwa ka portion akatalina nakitegeera. Eggwanga Buganda lyaziŋŋama, Bunyoro yaziŋŋama, Tooro, Ankole, Bakiga abo bakita ab'ekigezi, Eastern bonna, West Nile ne Madi, Langona, Acholi, Kalamojja ne wamwe Bunyoro. Ddala kiri waffe omuntu okuba mu ggwanga naga nti ye president ne tutunda ekigambo government nga twogera ku judicial executive ne parliament okutunulira obugagga bwaffe mu bantu 37,000 egikola ekigambo government abakozi baayo bategere milioni 34 olwali tuli 44 batutwale mu ntalo zitakkirizganyiza so wano state zalibadde zimala kutuula tugenda kufuna Bunyoro tejja kwegatta ku nsonga eyo. Bunyoro tejja kuvaamu ssente. Olwaleero buli ajja nti twali bayivu era tuli bayivu. Obuyivu bwammwe buli luddawo bwe musobola okunnyonnyola nti bwe tuba tunnyonnyola ekigambo federal system ekyo nsobi n'otunuulira omuntu n'avaayo gy'avudde yonna gy'ava nva Kapera Byongo mbw ate nze nva Gatuna bano batusemba tuve eno mu Karamojja ne mugamba ekigambo Uganda nti eggwanga Buganda lya ffenna mwaligabanirawa lya mwenna nga siteeke mwagijjawa ebafuula nti eggwanga Uganda lya mwenna nga n'ekibuga Kampala kikyalemye okugamba nti gavumenti erina ebirombe bya zaabu okusinza ku states nga bwe zeetooloola eremye okugula ekibuga Kampala. Sikwamooza 50 gatuddeko ebitebe bya gavumenti muli banyazi bunyazi. Buganda bwe situka naga nti Jakana ayogera Buganda naye state ndalinga zaakuba ekigambo federal kiba kitegeeza kuba states nedda kitegeeza kusigaza mu buyinza bwammwe hayirake n'obuweereza essente nga bwoza ba gavumenti bwe zikuŋŋaana eziweza mu local government zirina kuyita mu system ya gundi ne zijja mu gye tuli mu states ezo states ne zikwata ssente ezo ne zigabanya mu madistricts gaazo. Obuyinza bwa Kabaka ne bubeerawo ne bayogera ekigambo kibuga nti bweyogera ku Mmengo ekyo kya Ssaabasajja Kabaka ekibuga ky'Abaganda musolo ki oguvaayo kukakasa nti ekibuga ekyo kyaffe mukitegeera mu bigambo. Eyo federal system gye twogerako nebaza abo bonna basobola okutegeera ensonga eyo. Saagala ate mbeeko omunanyiriza keera nkyagamba nti nga bapapa baga nti oba naawe olina ebigendo ebibyo by'okwesimbawo weesimbewo ate bali ogobagobayo era bwe nvayo enkeera njija neneesimbayo kuwaayo kwa birowoozo abigula n'abigula abirekawo n'abikola ki naye nga tetteeka linkugira okusoma nasoma. Ate gavumenti bwe neeba eyagala kusulwa Jakana tejja kuyita mu biwandiiko nga bwe yayita ku kitange nga yagamuga nti yasoma. Nabeetegekera nnyo amateeka diguli weeri, social worker diguli weeri, psychology diguli weeri. Tekyategeeza mu kusoma okwo okutono kwennina nti ate nze kyasinze okusoma tutwalamu magezi wategeera otya mu bintu ebyo yogera era kye wategeera kiyamba kitya eggwanga lyo. Ekyo kye nnyinza okubaga nti muntu bw'aba abuuza ekyo kyaba alina okubuuza. Naffe tubuuze nti kuba profesa bali abalina diguli asoma ebitabo 100 simanze nasoma gundi ate Amerika yeyankebera ekyo kya bwana buto. Gwe wali okebeddeko wa Amerika aliwo mukakasa nti odokita tonnabona kuba mu magezi gateesaga nti oggwanga liteekeddwa kuba mu nnimi zaalyo ojegera kubanga bakucommissioningira Bungereza kubanga wali dokita. Be bamwe abava ettaka esima twasomera ki wasomera wa mpozi dokita Thailand. Ani agenda Thailand? Waliridda wa China walira ebikere ebitwabiryanga tugeze mu mizannyo nakirali muzannyo w'eggwanga gitwabiriranga. Wali ozanya mizannyo ki? Misinda 100 meters. Olimu embiro Yes. ebyo ebigere n'entambula yerimu eri ku dduka Kendo noonyereze mama bali abatuliza muteeka mu Aiwa Rogers international athlete, not even a national. I'm a national athlete at the same time. oba bwe mwe bagulira gavumenti kuba mu Western Nze nakozesanga maanyi nakutuyana
buuza ayali Minister of Sports and Education. Nja kubagaliza emembe gya Katonda emirungi lubeerera okuva ku Flashlight Channel. Sebo nedda tonjerega leero ndi wa misinde muzibu nnyo. Ye genda maaso. Sikakasa nti osobola n'okuba ne banteeka wali tuddukamu naawe. Tandanga omusajja programu eno lwaki tugikomya wano nja kubagaliza emembe gya Katonda emirungi Dr. Hewa Muveeko Katonda bankuumire. Nona nsonga eyo nage ekituufu kyentu si byakuseka mayisi mwenyini yatugamba nti ne Bayibuli yagamba tetusanyukirenga birungi byereere nembere bagamba oti kikyuseemu bagamba oti ebigambo ne bwoba omanyi olulimi ebigambo bya Katonda bisigala bye bimu nsakuntereezaamuko tetusanyukirenga munaasiimanga birungi byerere Bayibuli kyali kibuuzo wabula n'ekibi ekiva ewa Katonda mukisiimanga ku lw'obutuukirivu. Okay. Era ebimu mu bisiime byavuddemu oyo ekitiibwa kya Peter Mayiga. Ate obusiru tetubuteeka mu butuukirivu kiba kitakusiima. Kale n'olw'ensonga etuza tusikono olunaku olwaleero naye so n'olw'ensonga eyo mbasaba mwenna ekituufu mugezeko kigoberera ekikyamu mukiteeke ku side. Sijja sukaawo nange olunaku olwaleero abankumire mbeere bulungi mweraba confident era kyakitama agenda kudemera akakwata ka program kana akateekeko wali nono personal secretary we mukwano gwange lwaki tomusindikiranga